Minisita okuvaayo bwati nga n'ekibiina ekifuga omupiira mu nsi yonna FIFA kyakamala okuyisa ekiwandiiko ekirabula Uganda okwewala ensonga zaayo kuzitwala mu kkooti nga bwe kigaana eggwanga lyolekedde okusibwako natti. Newankubadde kkooti y'e Nakawa yagoba omusango gwa Galiwango, ye Kaguwaba yategeeza nga bw'agenda okujulira ate nga akyalinayo omusango mulala. Galiwango yagenda mu kkooti ng'agamba nti akakiiko akafuzi aka Fufa kaaliwo mu bukyamu era nga yali ayagala kagobwe wabeewo okulonda okulala. Kya Minisita Honorable Charles Bakkabulindi kyawandikidde omukiise Zubair Galiwango ng'amuwa ennaku 4 okubanga amaze okujjayo emisango gy'abadde awaabira Fufa. Ekiwandiiko kino kitusanyusizza nga Fufa era twagala okwebaza Minisita kubanga naffe bulijjo kye twebuuza nti omuntu abeera atya mu National Council of Sports omukono gwa gavumenti okutunuulira ebyemizannyo mu ggwanga ate n'awawaabira gavumenti ye. Abala Lawrence Mulindwa bavunana nabo mulimu Anthony Kimuli, Moses Magogo, Mujibu Kasule, Edgar Watson, Patrick Ogwell, Son Chambadde ne Chris Kalibala. Ebyo nga bikyali awo ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga kigaanye okuwa olukusa ttiimu ya Express ekulembera Kavuma Kabenge okusobola okuvuganya mpaka eziri e Vietnam nga kivudde ku kuba nti Express eno teri wansi wa Fufa. Yinza kukkiriza eyo kilabu eri mu nteekateeka ezitakkirizaganya na FIFA oba CAF ate okugenda okwetaba mu mpaka za BTV ezikkirizibwa oba eziweereddwa olukusa FIFA. N'ekyo tebajja kugenda mu nteekateeka eyo. Ensangi zino ttiimu ya Express erina ebibayi 2 omuli eya Vincent Bale saake ya Kavuma Kabenge. Yes Manja na Best TV Kampala.